Winnie Byanyima agamba era kye bapushinga 4 Dr. Kizza Besigye asobole okufuna obwenkanya bamute omukyala Winnie Byanyima with all due respect bwaba azenga ayagala kwogera mu public ku nsonga ezikwatagana ku Dr. Kizza Besigye kuba Dr. Kizza Besigye takyali wa family yokka. Dr. Kizza Besigye is a politician ayina abantu abamugoberera abamukkiririza mu gavana byafuzi era abamanyi nti abadde ne impact ey'amaanyi ku political jjane y'eggwanga lino. So ayina okuba very selective, ayina okwogera ebigambo nategeeza banna Uganda nti kino ekigenda maaso it's not about to exchange nti mpankuwe ku myaka gya Dr. Besigye almost gye mmanyi egiweze 7 abadde strong ennaku zino tubayita gumit. Dr. Kizza Besigye abadde gumit. Omwaka mulamba n'okusoba ku myaka gye emikulu yali badde ya giving a dap. Kitegedde? Naye yatuuka n'okugaana okuwozesebwa n'agamba omulamuzi ave mu musango n'ayogere n'agamba ye Dr. Besigye buli kimu yakikoze. Ow'eggomba member parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabako yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Kale tekako kamera tutandike. Tweyanzizza nnyo nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Farouk Ali olunaku lwa Sande tuzze tuwayemu ku mboozi kwebyo bitambula. Farouk Ali nsanyuse okulaba ssebo. Kale mugana Mayanja buli bwenzijja wano essanyu limbugaana kubanga amantuuse watuufu ensonga zigenda okukwajjira ebigambo tusobola byogera bannayuganda bamanya nti abasajja abakyali muko ku mpeke wano e Kampala bakyaliwo kubanga wetutukidde olwaleero bannaffe bangi nga baserebye bannaffe bangi bakulukuse ne bakkiriza nti ebigambo tebakyasobola byogera nga bwe babyogeranga edda. Yes. Ne tukkiriza nti bo bakkiriza ne batunda emyoyo gyabwe abalala tebakyayogera kubanga sigwe wekka nakafuna abantu ab'enjawulo abaŋŋamba nti abantu basirise. Gw'oli munnamawulire Mayanja osobola okukubamu ka flashback emabega n'ojjukira gye twatandikira olugendo luno ne we tutuukidde leero nti twalina abantu baali bangi abaali boogera bwe tutuukidde leero ng'egy'emimwa egisinga gyonna gyafuna zipu era nga basinga bali mu comfort zone naye gye tugenda ojja balaba era ojja kuwulira walaala nga bwe walabe ku street z'e Kampala nga bagamba ebintu bikoze eki nga bwe walabe ku street za Kampala ng'ebikopo babisiba bakuba enduulu nti ebintu bye basuubira si bwe bikola ki si bwe biri. So tuzze tubatumirako bamala gye muwangaalira Ajati Sumaiya nkutumiddeko awo e Boston Ajati Shina Lubowa mikwano gyaffe Yahaya Kakembo Mugana Nkaliisa mwenna abatulaba abasinzire South Korea sebo tulina abali Paris mu France batwotabulira waliwo abali e Roma mu Vatican eyo nabo sebo batulengera tubakakasa nti we tuli tujja baweereza n'Amasaka mbatumirako nnyo omwana wamwe tumira omubaka waffe ow'e Masaka omukyala Nalubowa mbalesitidde kyala Nalubowa waffe mbaka waffe ow'e Masaka tumira ne General Field Marshal omukyala Florence Namayanja sabo namere omulese mabega si mubaka waffe
Sebo ye mubaka sebo bwe baddamu okubala akalulu. Si mubaka. Sebo ye mubaka yakakasibwa nti ya Masaka balonda omukyala Nalubowa. Era obukulembeze bonna Masaka bukakasa nti Nalubowa yalondebwa abalala ne batweka kaatikako. Kitegedde. Omanye embeera zino omayire kankubuulire tulinga bwolaba leero nti abantu bagamba twalonda omukulembeze waffe. Waliwo eyerangirira n'ebitundu biyitirivu era akyanoonya legitimacy. Ekyakoze eki ekyaganya olaba tabaala enzikirize ennyingi walabye waliwo ababadde ekibuli tobalabye ekibuli bagenda buli wamu baagala ensi eba legitimizing ne bannayuganda bagamba tubalaba obuyinza bweweteekeko nalabye speaker Anita Amongo gobadde walabye namulabyawo nga walobe nalabye ekibuli batambula buli wamu banoonya abakulembeze abakyalimu embavu. Banoonya abakulembeze abantu bachakiririzaamu. Ne twagala obategeeza nti bannayuganda basirise nebigenda maaso bakola ki? Babirengera bulungi. Babiraba bwe balonda n'abakulembeze balonda babamanyi. Musawo yaffe muje tubeera nayo wano kati tokatwala keddakiika ziri 2-3. Katutandikire wano abingi ebitambula mu ggwanga essaawa zino naye nga bwagenza okukya olunaku olwaleero olunaku olwajjo kusinziira ku mukutu wanalabe Daily Monitor banayo yataddeyo ne NTV yataddeyo n'emikutu emirala nga bagamba nti nno Winnie Byanyima says she is ready to engage the government in negotiations for the release of her husband Dr. Kizza Besigye, who has now spent more than a year in detention. Speaking today, Byanyima also announced that prayers have been organized in collaboration with church leaders seeking what she described as a divine intervention in the case that has remained unsolved since 2024. Naye wano nti agamba nti ye mwetegefu nnyo okuyingira mu nteeseganya okuta Dr. Kizza Besigye. Kyokka Dr. Kizza Besigye ebbanga lyonna agamba nti tewali nsonga yonna bwe buyinza kukya kutula n'abali mu gavumenti kuteeseganya nabo ku nsonga yonna. Okujjako ng'ensonga eyo eri mu lujju okujja kuteeseganya okwo kuli mu lujjudde. Era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azzaayogera Winnie Byanyima kubanga bw'oteeseganya n'omuntu bwega nti nteeseganya naawe mu kuteeseganya obona okubanga nakyo kyolina okumpa nange kyenina okukuwa tuba tulina okuwanyisiganya. Yes, Winnie Byanyima agenda kuwanyisiganya kini gavumenti singa wabeerawo okuteeseganya kikyagenda okuwa gavumenti naye lekwemu Dr. Kizza Besigye. Kakati ensonga zino za mirundi ndowooza nga gumu 2 oba 3. Omukyala Winnie Byanyima ffenna tumulabye ng'ayogera ebigambo ebigezaako okulwanirira eddembe ly'abantu. Equal rights enkola eya ssemateeka mu ggwanga ne mu nsi yonna kubanga omukyala ono mukulembeze ku global stage abadde mu bitongole eby'ensi yonna naddala ebirwanirira eddembe ly'obuntu n'ebigezaako okulaba ng'abantu bafuna obwenkanya. Winnie Byanyima ayogera mu biti 2. Ayogera ng'omukulembeze, ayogera nga mukyala w'omusibe. Omusibe munnabyabufuzi abadde one of the leading opposition political leaders mu Uganda ebbanga olumosi emyaka 2 mu 5. Kakati Winnie Byanyima perspective gy'ayogereramu asobola okwogera ku perspective ey'omuntu ku individual level. Nga consensus oba enteeseganya zijja kubazza Dr. Kizza Besigye ng'omuntu. Kyo nakyo njagala okiwulirize bulungi. Sitegedde waawo. Dr. Kizza Besigye munnabyabufuzi alina abamukkiririzaamu. Era alina agenda gy'apushinga mu ggwanga lyonna eya change gavumenti okuvaako. Naye waliwo ne kibagamba nti waliwo ze bayita ebintu ebikwata ku muntu ye ku personal level n'agamba nti obulamu bwe kubanga obulamu bwa Dr. Kizza Besigye busooka kukwata ku ye ne famire ye nga tebona kwatibwako muntu mulala yenna asooka kuba ye. Kakati negotiations omukyala Winnie Byanyima engineer tannayogerako nti Dr. Kizza Besigye yagala kuteeseganya ne gavumenti
ku lw'Abannayuganda. Kino njagala okitegeere bulungi. Ku lw'Abannayuganda oba ku abo abamukkiririzaamu. Era tannayogerako nti ensonga ze baagala bakkaanyeeko ziri politiko. Winnie Byanyima agamba era kye bapuushinga for Dr. Kizza Besigye asobole okufuna obwenkanya bamutee oba bamuleke agenda afuna obujjanje obuli advanced. Nakugambako katono onyonyodde nogamba nti Dr. Kizza Besigye musajja munnabyabufuzi. Exactly. Winnie Byanyima mukulembeze mukyala w'omusajja munnabyabufuzi. Naye Winnie Byanyima ate nga yes ne munnabyabufuzi. N'ensonga yakwatisa Dr. Kizza Besigye okuva e Kenya nayo ya byabufuzi. Kiregeeza bweyogera ku byobufuzi era bweyogera ku Bannayuganda bweyogera ku bantu ba Uganda n'obuweereza bwabwe. Kati kiki oba ogenda okuteesa ne Mwami Museveni nga muteesa ku byetoleko nga bya bufuzi naye nga kimugenda tuteesaako nga si kya byabufuzi kya buntu. Ekisooka nakugambako wano ffenna tukkiriza nti eggwanga liri mu transition we tulaga. Oba oyagala oba toyagala. Omuntu okufuna obujjanjabi kya buwazze eri abo abakulembera oba it's a constitutional right. Te gundi bwabwebange bakira batya ofuna obujjanjabi ddembe liryo abwebange ddembe lyabwebange. So engaging the government okuleka omuntu ogenda okufuna obujjanjabi okusinzira ku ddembe lye ekyo kirina okuba nga kimanyiddwa. Naye gavumenti bw'eba egaanye okuta Dr. Kizza Besigye ng'emulanga byabufuzi awo tuddayo ne tugamba Dr. Kizza Besigye yatumye mukyala Winnie Byanyima. Akonako njagala okanootinge oba omukyala yayagala kukola bibi nga y'omuntu anti nakyo tulina okukimanya kubanga from Dr. Kizza Besigye y'ebigambo ye from day one agamba ta exchanginga ndowooza ye ya byabufuzi kulaba nga gavumenti yeeyisawo byeyagala nga bw'okinnyonnyodde. Naye njagala tukkirize mu kino ekintu Dr. Kizza Besigye yeetaaga obujjanjabi. Kakati kiri eri abakulembera eggwanga lino okulaba nti omusajja ono amazima kina abagenda mu ngalo zaabwe nti omusajja ono yafa nga balemeddwa muwa omukisa gwe ogw'okufuna obujjanjabi. N'omuntu eyatta omuntu etteeka ligamba bwe muba temunnamutwala mu mbuga z'amateeka kakasa nti oba yatta oba ne baba musalidde death penalty ayina right okufuna obujjanjabi. Ne bamusalidde lifetime imprisonment akkirizibwa okufuna obujjanjabi. Kakati omukyala Winnie Byanyima with all due respect bw'aba azze nga ayagala kwogera mu public ku nsonga ezikwatagana ku Dr. Kizza Besigye kuba Dr. Kizza Besigye takyali wa famire yokka. Dr. Kizza Besigye is a politician ayina abantu abamugoberera abamukkiririza mu gavumenti byabufuzi era abamanyi nti abadde ne impact ey'amaanyi ku political journey y'eggwanga lino. So ayina okuba very selective, ayina okwogera ebigambo n'ategeeza Bannayuganda nti kino ekigenda mu maaso it's not about to exchange nti mpankuwe nti tutunze ebirowoozo byaffe eby'obufuzi ku lwa Bannayuganda nti omwami mumute tetujja kuddamu kubuugera kwedo batataganya nga bw'olaba nsibambi leero bwe tubalaba nti baatundya emyoyo gyabwe ku myaka gya Dr. Besigye almost gye mmanyi egiweze 7 abadde strong. Ennaku zino tubayita gumit. Dr. Kizza Besigye abadde gumit. Omwaka mulamba n'okusoba ku myaka gy'emikulu yali badde ya giving a dap. Kitegedde? Naye yatuuka n'okugaana okuwozesebwa n'agamba omulamuzi ave mu musango n'ayogere n'agamba ye Dr. Besigye buli kimu yakikoze ekiraga nti ye tajja kuva ku mulamwa gwakkiririzaamu. So ate nga ayagala kulaga nti ayita mu nkola ey'amateeka because Dr. Besigye ekisinga omulwanya bagita rule of law. Ayagala amateeka gaddemu gabukaale bulungi mu ggwanga Uganda. Kyova olaba yafuna gurupu y'abannamateeka basukka mu 50 bajje bagende mu kooti bateeke essiga eddamuzi in order.
kye twalaba ekyakomekereza ng'essiga eddamu ziri fotodde liba fotodde era ne lityobooka paka leero mwaka mulamba n'okusoba akyali mu nkomyo n'omusango tegutandikanga kukola ki kuwulirwa. So nsuubira omukyala Winnie Byanyima tebapuliidinga eri gavumenti nti ebayambe Dr. Kizza Besigye afune obujjanjabi because eryo ddembe lye lya bwebange era bwe banaamulemesa okufuna eddembe lye ly'obwebange ly'okufuna obujjanjabi n'afiira mu nkomyo God forbid kuba si kyenjagala bw'amaanyi mu nkomyo kuba omukyala yatugambye Dr. Kizza Besigye developing complications endala nnyingi afunye allergy takyasobola kussa bulungi kirabika environment gyalimu si nnungi wali wafunda teyeetayanga abasiba abalala bamugjamu bamusiba almost kati yekka n'ebira kitegeeza omuntu bamutadde mu mbeera depression ali isolated kitegede ali isolated kitegeeza obulamu bwe bwongera kuba worse so ebintu bino bw'obira amayanja tobirabanga ebyokusaaga biddayo ku nsonga enkulu bannayuganda ze batuna okutunuulira nti if people like Dr. Kizza Besigye asobola okwesacrificinga for the betterment of this country gwatudde ewammwe ekyamuliiwa ayina just akeera ku makya ng'olinawo akasente akatonotono ofunye ekyokulya naye weerabidde nti olunaku lugenda kukyanga weetaaga miliyoni 10 omuntu we yeetaaga bujjanjabi nga tosobola ziraizinga. Robert okusinziira ku Winnie Byanyima Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okukkiriziganya n'enteeseganya ez'engeri bw'etyo kubanga nze ndowooza nti agijali stakeholder ate kubanga naye atunuulira gwe mukulowooza so okukkiriziganya nabyo n'ekirala okusinziira nga bwe tutambula nga bwe tutambula bwe tuti Dr. Kizza Besigye ye azabyogedde ebbanga lyonna era nga bw'okyogeddeko naye kati bwe tutunuulira embeera kusinziira ku mbeera nga gy'alimu essaawa zino olowooza embeera gye bamutaddeko kasito ke bamutaddeko naye asobola okutuuka ogenda mu nzikiriza enyoga nti bannange ekimala kimala. Dr. Kizza Besigye abaddewo from 2001 nga avuganya gavumenti ya Mwai Museveni bwe tutuukidde leero ndoza giba myaka ameka egyo 20 29 20 meka 20 asatu mugumu 35 20 ne 2001 sorry 2001 emyaka 25 omuntu w'emyaka 25 ng'abadde solid nga bamukozeeko blackmail bamwogeddeko ebigambo by'obulimba nga buli kimu bakikoze nga babadde nabo bonna bamwetoolodde bamenyese ne bakutuka ne bagiving up ne basarendalinga eri Mwami Museveni kuba bw'otunya ekibiina ky'FDC almost bonna okuggyako abatono nnyo ab'olubatu bonna beewadde ewa Mwami Museveni bagamba tubadde mu lutabaalo tulwanyeko be tulwanye naye tukooye olutabaalo lulemye okukola ki okugguka katugende tweweeyo tulye bye tukoze ki bye tulidde naye nga yali liida akyalemeddeko nakati mu kooti Mwami Museveni ku misango egimu egimuvunaanwa bagamba alyagala kujjako gavumenti owulira ssebo nga tumulaba nko olunaku lwonna nga tulaga yengejinze ne gavumenti okujjako okusaba kwe yasaba bagende mu kwogerezeganya okw'olwatu okwali kwetabiddwamu gavumenti ya Sweden n'abalala ba stakeholders bolowooza nti baali b'amaanyi Mwami Museveni n'akomekereza nga akoze eki nga yeebuzaabuzizza okuteeseganya ne kukola ki ne kugwa obutaka leero ebyo tumwogerako ng'akyali muvubuka kubanga mu biseera by'ekivubuka olowooza omuntu akyayina okululunkana omuntu akyalulunkana ayaayaana okufuna byafuna mu buvubuka mayanja muvubuka oba okyayaayaana
ogamba singa nfunayo kano singa nfunayo kano singa nfunayo kano. Yes. Dr. Kizza Besigye ku myaka gye 7 sisuubira nti akyalulunkana kubaako byafuna. Dr. Kizza Besigye kyasobola okusaba Mukama kumuwa bulamu na buwangaazi asobole okulaba ku ggwanga lino nga likyuka nga okusinziira wa Zaalwana ne bwayagala libeere. Ebigenda mu maaso byonna Mwai Museveni banoonya n'ekifaananyi kya Dr. Kizza Besigye bakireete mu lujjudde bakibuzeebuze tebirabika. Okuggyako ekyaliwo mu presidential debate was it 2016 if I'm not mistaken ya 2016-2011 presidential debate yalimu oyo mukyala gwe bayita Kyalya kujijukira bulungi. So ebyo byongera okulaga Dr. Kizza Besigye sirwa mwogerera nti abadde solid. Sisobola gamba leero nti afite emyaka 25 amenyese ng'ate akyalina mu nkomye ku misango egigamba ayagala kujjako gavumenti ya Mwai Museveni. So leero bwabaawo omuntu yenna abuusabuusa Dr. Kizza Besigye yennyini aba mulwadde. Okujjako Dr. Kizza Besigye ye nga yennyini yavudde n'akola ki? N'awanika omukono. Yes, n'ayogera n'olulimi lwe. N'atugamba mpondoose bannayuganda leka nnwanirire obulamu bwange obusigadde. Abasigadde mugende mu maaso n'olutabaalo. Naye nga tekinnava mu kamwa ke nkyamukkiririzaamu tewali kisobola mutengula mmeeme. Kubanga challenges zonna ziyiseemu paka watuukidde leero. Omwaka mulamba nga ali mu nkomyo nga n'obulamu bwe obulaba ayeba yalibadde yagambadde ekimala kikola ki? Kimala. Naye paka leero he hasn't given up. Kusinziira ku bigambo bye betuwulira, kusinziira ku balooya be, instructions z'abawa n'ebirala, the man is still solid. So abagezaako abasobola okufuna ebirowoozo ebiteeseza obulamu bwe n'ebirala njagala bamanye kwa values Dr. Kizza Besigye za standingako ng'omuntu. Era before they come out to public okugezaako okwogera ku lulwe balina okuba selective n'ebigambo engeri gye babyogera n'engeri gye babifulumya kubanga this man holding emitima gy'abantu mingi abakyamukkiririzaamu ne legase ye n'ettaffaali lyagasse ku ggwanga lino okulaba ng'enkyukakyuka efunibwa mu nnyaffe Uganda. So tojjeeyo n'oyogera ebigambo ng'ogezaako okubanga obyogera nga tobipimye nnyo. Kubanga Dr. Kizza Besigye alina abantu bangi abafudde ku lulwe, si ku lulwe yekka, saagala gamba nti ku lulwe, wabula nga babadde naye nga bafudde ku lw'okununula eggwanga lino. Abantu obulamu bwabwe obutakyukanga obubi ennyo paka leero nga beewaddeyo okununula eggwanga lino. Saamu bamuyita Saamu ani? Saamu waliwo omuwami oyo gwe baakwata eyabula Saamu Mugumya. Bonna babadde mu layiri ya Dr. Kizza Besigye. Era bw'olaba olwaleero abantu abavaayo n'olaba nga bakulosinze bazze eri mu NRM nga bali mu FDC nga bakuba bulati. Obuuza n'ogamba have these people forgotten? Bano abantu beerabidde olugendo FDC lwetambudde n'abantu engeri gye bayiye omusaayi. Nze nkubuulira Mayanja ntunuulira abasajja awo abo boolaba abakuba obulatti. N'avaayo n'ayogera ng'asika amakooti bw'ati abalaata. N'omugamba naye ggwe omanyi yanyiiga nno kubanga tebamuwadde kalulu. Naye ng'abantu bamuwako n'omukisa ogumulonda era n'agenda n'afuna ku ssente z'omuwi w'omusolo ng'azifuna ku lw'abantu omulonda mu kifo ky'obukulembeze. Era ng'ali bulungi. Naye nga takimanyi nti waliwo n'abantu abafa omuntu jassa anoonya mitwalo 10 mwana we kufuna bujjanjabi. Naye ng'ebyo obuzibu bwonna buli ku gavumenti eno ate gyasaze gyakoze ki? N'oyagala omubuuze byaliyogera mu opposition ebyali bitakwagaza gavumenti waliwo ekikyuse nga tewali ng'ate embeera eyongera kuba waasi. Luli abantu babasibanga ne kati batta. Luli babasibanga ne babata ne bafuna bbeiro. N'omu ku baali bakama abo amaze mu kkomera omwaka mulamba n'okusoba tafuna bwenkanya. Oyogera ku basibe abamaze emyaka 5 plus mu kkomera tebafuna bwenkanya. Famire zaabwe abaana bafa, abakyala bafa,
bamaama bafa twogera ku muwala ono gwe bayita Marios twogera ku famire ya Kibalama John Bosco omukyala yafa ne sazala we nafa of late segede Samu Mugumya yali mu FDC famire tesobola kuddamu kuba kyekimu yali breadwinner yes segede bakanso wa Mary bafudde basuspecting okubanga baweebwa butwa bafulaka senteza balita kagwa bakawuma because bino bitwogerako leero struggle yatandikira dderi mabege jetambula mu chains yava Dr. Kawanga Semwogerere nedda ku Dr. Kiza Besigye eyiride ewakyagulanyi nemmwe muli mu line egamba muli mu opposition kitegeeza bw'oba badde mu FDC nga leero Dr. Kiza Besigye agamba this is the new person gwe tukkiririzaamu through win byanyima yakiraga nga tugenda mu kulonda yes gwe ng'oyina embavu n'amaanyi agagamba ffe tukyuse tusaze tuzze wali guno omusaayi gw'abantu gwonna ogwatandika okuva ku Dr. Kawanga Semwogerere okujja ku Dr. Kiza Besigye okujja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gwonna gukwatako because walaga kino kye bakkiririzaamu leero kye watandikiramu nga nabo balaga kyokkiririzaamu kakati leero kiki ekikyuse olyoka okulosinga odde eri gye bavuganya kiki ekirungi ekituuseewo olyoka edde eri gye bakola ki because wetwogerera bangi bayongedde okufa bangi bongedde okusibwa emirimu tewali service delivery enfu corruption yeeyongedde bannabyabufuzi banyigirizibwa nnyo ebibiina by'obufuzi biggudde yes kitegeeza toli mwenkanya abantu balina kulaba nga muntu mubi gwe munnabyabufuzi akyuka kituufu twaliyagadde enkola y'ebibiina ennungi mu nsi kubanga twaggulawo multi-party system naye amazima gali nti Mayanja the multi-party system gye twogerako mu ggwanga Uganda teriiwo kigumaasa it is one man's show one man's show ntegeeza pata ya NRM yeri awo yeri mu kukajjala ku ndala abalala bali mbisenge bekwese otegede eno one man's show so abakulu muleke kwe kukajjala kuddaawo kukuba bulati people die abantu bali imprisoned makomera abantu bae bafa Mayanja gwoyina family leero babakwata ne bakuteeka munda abantu bati basobola kudda kuba kikimu kubanga you the breadwinner waka ne fact that nti oli taata kyokka okubeera wooko noba toyina nnyo kyamanyi providing eri family kigumya abantu bo baba na ssuubi eryenca njagala okwatemu leero ng'abantu bo omuntu bamusibye emyaka emeka 5 maama wo taata wo abaana bo n'abalala they will never be the same again so bino byetwogerako leero ebiri ku Dr. Kiza Besigye ebiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiri ku ba political prisoners bonna abaliyo bikwata ku buli munnabyabufuzi gw'olaba abadde mu opposition na crossing anadda ku government eri mu buyinza buli bulumi bolaba obuli ku ng'obadde mu opposition nosaana odda mu NRM bino tebisobola kuvaako waliwo omuntu omu ali famous bamwita Eddie Kenzo yajja wano n'ayimba oluyimba lwe bayita bibobe system volongoto n'ayimba ng'ayogera ku nguudo embi emisolo egiri waggulu bintu bingi amalwaliro amafu bingi bye yayogera naye nalabakaawo omwana omu ng'amubuuza bamubuuza mu komenti omu kati ssebo essaawa zino wagira gavumenti naye biwayimbako biri eri kati byamaze okutereera byo biri bitya kukyuka tuga nti kati weetuli nnyo gavumenti eno yongere mu maaso kugenda nga ekakkalabya biri biwayimbako biri biwagamba nti byebikukyalisa gavumenti eno byo byatereera ebiseera ebimu some people nzikiriza nti bali even worth my talk nkigambye bugambi lwaki nti kasita omuntu aggwamu ensa olw'ekifaananyi ekinene ffenna kye tutunuulira because n'atandika okwerowoozaako ye ng'omuntu naye Mayanja empa nnyo ekizampo wano buli bwe mbeera mu kamera oba kwenkwata omufuna omuzindaalo gwogera
Mayanja buli bwobeera wekka mu famire nga gwe mugagga obanga gwe alina ssente oba weetaddeko obuzito obw'amaanyi buli kizibu ekigwawo mukubire baba mayanja n'abakadde abakusinga emyaka bakufuula baba gwe taata kubanga buli essuubi ly'abafamire bonna balina mu ggwe kati gwe mayanja okulaba nga wejjako obuzito kyokola bw'ofuna bizinensi ogenda okulaba ofuba nnyo okulaba ng'okuliyetinga opportunities eri famire yo kyova olaba bazadde baffe abaava edda e Masaka bwe bajja mu busuubuzi mu Kampala muno n'embikuubo baleetanga nnyo abaana okuva mu byalo ne babayingiza mu bizinesi ne babayigiriza era bw'atuuka ng'akuzeekuzeemu afunye embavu ng'amuwa capital ng'amugaa genda otandike wali kusasulira edduuka n'ebirala so bakenzo ekifaananyi kye twagala mu Uganda si gavumenti kutuwaayo kati bo kibali mu kukola tuweeyo tusirike naye ffe tugamba tuwaayo leka nkubuulire njagala kuwa example leero nga nkuwadde ML Mercedes Benz oba Range Rover Sport oba Mpenkoni V8 latest 225 oba 226 nenjikuwaawo nenjiparking awo nekugamba yanja njikuwadde ku bwereere nenjiwa muganda wange ono asobola gimanaginga tasobola lwaki tasobola gimanaginga nti kyekisooka maintenance yayo nzibu amafuta eri mu pahosi 15,000 bw'otagisaamu mitwalo 12 tegawulira avugewa naye asobola okusustaining sente zigula amafuta mu emotoka asobola okuba nayo kwa buli bwegira bweti ng'eyiwayo kikopo omwana agikonye ettaala bakugamba nti bakonye ettaala limu naye kati ate bw'oba ogula onagula peya ya miliyoni oba miliyoni 2 otegedde kati can you afford it kakati bw'aba mugezi omanyi kyaŋŋamba nguliyeyo kakosa ati tola nti emiliyoni ezo kwaya miliyoni 6 oba 8 oba 5 ayinza okuŋŋamba nguliyeyo kakosa ka miliyoni 10 na mmeka 15 akatambuddeko ne bwampayo miliyoni 2 tandikika bizinesi kati omuwa emmotoka y'obukadde 5 n'omulala ne muwaayo kakosa oba gundi nuwa miliyoni 3 ne muwa ne capital miliyoni ameka 5 oyo aba asinga gwempadde emmotoka eri nga simuge nti gitunde kubanga wali wayinza okugamba njitunda nenkola ki gitunda nengolayo gyensobola sente nenkola munesigalo nkola business olingagambye njikuwa ddawo togitunda beera nayo kakati bakenzo kyekibatawaanya ffe Uganda kusasira bagimuwa wano nemuzitowerera n'agitunda n'agulamu eyi sente ensaamusaamu okitegedde oyogera ku level ya kusaasira omuyimbi ng'asobola yali aba n'ebivulu buli weekend ebyokuyimba nga bamuwa miliyoni 3 ku 4 ng'amanyi buli weekend nja kuba n'emikolo gyange emeka 2 kati bannayuganda bameka abalina essuubi nti ajja kuba ne wiiki ng'alina miliyoni 5 zafuna naye baagimuwa nekola ki nemulemerera Uganda nitwagala waki bali abagigula bagenda okwagala ogitunda ng'eriko caveat okuva mu gavumenti so fe bannayuganda what do we want twagala working environment nga buli muntu emusobozesa okuba nga akola emisolo nga mitono ng'eddagala mu malwaliro gye liribwa endwala nange omwana wange ng'omugagga bw'asobola okutwala omwana we mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi nange kubanga ffenna tusasula emisolo enguudo ennungi nga nange sijja kuva ano kubanga nvudde Makinde tugeze ngenda kira nga ngenda okutuuka ekira nga nalwadde dda ssenyiga olw'enfuufu enguudo mbi mba mu risk saayo nasobola okufuna accident enguudo teziriiko mataala obubbi bungi nga tumaliza ku nsonga eyo nga nkonkuludinga mayanja awo gontuttewo njagala kulaga ekifaananyi ekinene bannayuganda nti olutabaalo lw'okukyusa obuyinza mu Uganda gye lwatandikira ne bwe lutuuse luyina abantu abataddeko amaanyi n'okulaba ng'eggwanga lino likyuka abantu bonna aboogera leero abavaayo okwogera ebigambo nga bakinagguka babalaata tusaana bakimanye nti bali ku musaayi gw'abalala bo kwe bali mu kuterereza obulamu bwabwe
bola baleera abakrosinga sima bola bansibambi sima bola babani ne basala ne bayingira mu NRM nga babadde mu opposition emyaka 20 ne boba mu opposition babaddewo emyaka 5 ngozze ku kisanja ngozze ku regime ya Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala omanye olutabaalo luli transferred from kubatandika ba Dr. Kawanga Ssemwogerere ba Dr. Kizza Besigye paka lero ku Kyagulanyi holding opposition emyaka 30 emabega kwana kubanga bali bonna bazze balwana paka lero tekyukanga ne the struggle ekya continuing yes so kasita gojja no weri mikamano ga pobo nyingi ndi mu opposition toba olutabaalo oba oli musirwa lunaku olwo teruba lwa lunaku olwo oba wetisse ebizibu okubonaabona okufa kw'abantu abalumiddwa emyaka 40 kakati gwe bwokera n'obalata n'ogamba abampadde ekisefuliya ky'emmere olusaniya mu luteeka awo ndye my friend ojokinga n'obulumi bw'abantu obw'ebbanga eddene guli mu buzanyira mu lunaku lumu okay kale atadde tukyali awo netufuna wano obubaka kangendewo wano musome bulungi nnyo wano nga okay katulabe naye nga ensonga ya Geneva okuva president yava yayogera mu lwali lunaku lwakusatu luyayogera mu lukiiko olwo ebintu bingi ebize bibaawo ebyenjawulo era nga wasinzidde ne ambassador wa Uganda kuyitibwa Brussels agenda abitebye yayitiddwa ambassador era wadde okwemulugunya awo kungi nnyo era nga abamu bagamba nti naye ambassador ng'omuzungu tukiikirira atefuwana abaddugavu okubeera ambassador waffe ate so bingi ebyogeddwa era olukiiko olwo lwayitiddwa agenda abitebye ndowooza lugenda kubeera olukunaku lwa Mande waliwo nokikulugundo beerawo ku Mande era olusuubirwa n'abamu ku opposition okubeera nga balubeeramu okulaba nga bakubaganya ebirowoozo ne ku nsonga ezo okulaba nga era zonna nsonga zakutereeza ebigenda mu maaso ebyo tunaafunamu ekiramu watugamba wane nti abakulu kasita babukudde kasita bataddewo eddoboozi yo nga opposition esuubira okufunamu ekyamaanyi tutali tukyali awo ambassador ne bamuyita jangu obitebye weewawo waliwo abamu benzijandaba abogezi b'ensonga nga bagamba ate kakati ate kumala ebiseera nosanga malaga nti ate kati tugenda kufunamu nga opposition bagenda kufunamu n'ebirala olugendo luno olwa ekirungi zino ensonga kati zitambudde nga bwe tuvudde eri nga tugamba tubadde mu lugendo kuva eri ku Dr. Kawanga Ssemwogerere paka leero nti katandikire wali bwe twakoma nga tugamba nti omukulu agenda mu EU summit oba mu convention eyo oba mu conference yaliyo ya EU ensonga yazanja nze naawe tusobola okukkiriza ne oba Robert Kyagulanyi Ssentamu tomwagala osobola okukkiriza nti omusajja ono Katonda yamuwa enneema osobola okukkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu si mukulembeze ng'abalala be bamulowooza bwali. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoma ebyafaayo by'abakulembeze bonna abalala abaddewo aba opposition, n'asoma General Museveni Kaguta, n'asoma ebyafaayo bye n'ebyabalala n'abikombinga. Nakugamba ko Robert Kyagulanyi Ssentamu abamulaba abalwana naye bamulabanga mu nabyafuzo emyaka 7-8 yensobi gye bali mukola. Robert Kyagulanyi Ssentamu abamutegeera obulungi abamwetegereza balina kulwana naye nga mu nabyafuzo emyaka 3. Yasoma ebyafaayo bya Dr. Kizza Besigye, n'asoma ebyafaayo bya Dr. Kawanga Ssemwogerere, n'asoma ebyafaayo bya bannabyafuzi bonna abalala abagundiivu, n'asoma bannabyafuzi ababaddewo nga beerimbika mu opposition, n'asoma bannabyabufuzi ababaddewo nga beerimbika mu opposition. Information yena agicollectinga. Kyova olaba Dr. Kizza Besigye ebyamutawaanya nti ye yalindanga adde mu nkola ya diplomacy. Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyita n'amwatulira.
yamanya nti enkola edi Dr. Kizza Besigye yeyetandikiddemu tejja kukola mu generation gye tulimu. Kyova olaba bonna abamweyimbyemu bamukomekereza bagudde kuva ku Bampuuga, Babeedi, Bakakembo, buli omu agezaako mweyimbamu akomekereza amugudde. Kibanga bw'ogamba nti yekonye kaki kakongeko ku kkubo. Bwe yali mu convention ensonga yazanja nga bwe nakugamba. Era nakugamba agenda kwogera nnyo ku byaliwo mu kalulu ka 2026 n'amara n'abalifalingako mu 2021 kubanga mu EU summit eyo yaliyo mu 2022. Era bana nabalabye bazizza nnyo obutambi bw'ebyo bye yayogerako. Era yabadde continuation ng'abalaga nti luli nabagamba ne mutamatira. Era ne okuteekako embeera temwagiteekawo nnyo nga bwe twatusuubira, naye nyongedde nzengu nyongere mbakakase nti ebyaliwo oluli ate bimultiplyinze emirundi mingi okusinga ku byaliwo oluli ku byaliwo mu 2021 kukuno omulundi kibadde waasi. Era obutambi we buli okumanya yabadde yeetegese, yabadde yakoze presentation nga byayogera bireflectinga ku bifaananyi ne bu video. Kyongera kulaga omukulembeze eyeteekateeka ayagala obuyinza nga tosobola muzza mabega. Nakugamba ensonga lwaki EU besi nnene nnyo era gavumenti ya Uganda wano erina okubanga ekankana. Nakubuulira it was much of economic issue nti ebyensuubuligana ebyensente ebyobujjanjabi nenkuwaako example nazikuwa wano nenkutemera saagala kuddayo eyo kakati kangende ku kinyuzi. Robert Kyagulanyi Ssentambwe yamala n'asaba EU n'amawanga ageegattira eyo abakulembeze ba wano babateekeko envumbo. Sanctions enkambwe. Era bwe twavaayo ne tulaba n'ebyavuzi wano nga batandise obikubamu ebituli. Olina ky'oŋŋambye. Buli gw'olaba avaayo ng'awakanya oba ng'akuba ebituli mu Robert Kyagulanyi Ssentambwe yakola mu EU. Njagala omutunulire, tosooka mutunulira byayogera. Njagala omutunulire yaani akola mulimo ki mu gavumenti ya Mwai Museveni era afunamu ki. Nga tonna tunulira byayogera biva mu kamwake. Njagala otunulire ekiti mwagwa. Akola mulimo ki, abadde woddi, biki byazaayogera mu gavumenti ya Museveni alinamu ngaki. Ojagenda okulaba bonna abawakanya ebya Kyagulanyi Robert Ssentambwe bali mu gavumenti ya Mwai Museveni baligimu apologists ba propagandists ba Mwai Museveni ate nga gwe mulimu Mwai Museveni gwasinze okukola emyaka 4. Kati saagala bba wabudde kuba byogera bya bulimba. Nakugamba nti wali gavumenti esinze kwogera bulimba gavumenti ya Mwai Museveni kacyense ebaawo. Tewali gavumenti esinze kwogera bulimba nga gavumenti ya Mwai Museveni kakyebaawo, ensi kakyebaawo. Omukyalo ono bamuyita Amb Sima Majani Sima Black So ambassador. Kakati abantu balina kye bafokasinze nnyo ku Belgium. Ono ambassador akiikirira Uganda. Kansoke mutemetemere omutegeere. Omukyalo ono nzaalo ya Netherlands. Yafumbirwa omwami munna-Uganda yali mulwane mu nsiko bamuyita Ronald Bata. Yali mulwanyi mu gavumenti ya NRM. Ronald Bata. Era ndabafumbiriganwa mu mwaka gwa 1905 paka 2004. Ne bazaala abaana bameka? Babiri. Abaana babiri. Anti nyina akantu nti meka nti ziri meka zino nya. Bazaala abaana bameka? Babiri. Omukyala ali myaka ndowooza 7. Bawe yafandooza mu 2004 bwe mbaseera bidde nnyo. Omwami nkugaye bamuyita Ronald Bata. So omukyalo ono wa NRM alina obutuuze mu Uganda. Yali wa Netherlands, omukyalo wa Netherlands. Mu 2010 mu 2 yali 2 emeka omwaka ngwerabidde. Bwe bamufuula deputy ambassador wa Uganda mu Brussels. N'agenda n'ateekayo empapula ezifreezinga obutuuze bwe obwa Netherlands afuuke munna-Uganda. N'asaba empapula z'okubeera munnansi wa Uganda.
Okategedde bulungi kubanga bakugamba tosobola kuba ambaasa tosobola kuba na butuuze bwa mirundi emeka bwa mirundi 2 wansi 2 so na freezing ne bagenda obutuuze bwa Netherlands bamujjako nafuuka mu na Uganda era bw'omukeberako is a citizen of the Republic of Uganda. Omukyalo ono okuva 2013 ye ambassador wa Uganda mu Belgium okuva mu 2013 ye ambassador wa Uganda Belgium, Netherlands ne Luxembourg. Era yakiikirira Uganda mu European Union. Yowulira gye bamuyita tebamuyita lwa it's not a mistake nti bamuyita ye representative wa Uganda mu European Union. Kakati omukyalo ono kikulu nnyo mu bye twogera leero era gavumenti ya Uganda tebasigira ekifaananyi tewali nnyo kyamaanyi lwaki bamuyita. Netherlands ensi ezibadde zisinga okutuvujjirira wano ng'eyita mu bitongole byayo obadde obiwulira ebitongole ku bimwe ebyasinga n'okuggalwa anda ambulera gye bayita DGF. Wagiwulira? Yes. Netherlands etuvujjiridde nnyo wano ffe twasomera mu masomero gaffe eyo naye nga Netherlands edda mu primary ng'era batuvujjirira through education ne gundi endala. So eno si nsobi naye ate nkugamba muzaalirano waki wa Uganda Mudachi. Yes, mu Netherlands mu nzalo ya Budachi naye nga mutuuze wa Uganda. Era bwe yafuuka munna Uganda yafuba nnyo okulaba ng'asakira eggwanga lya Uganda mu mawanga ageetoolodde naddala Budachi. So okumuyita bamuyita ng'ensi ezimu ezisinga otuvujjirira annyonnyole emivuyo egyaliwo mu kaluka 226. Sebo omukulu ono ye n'ekibiina kyawagira kiri official kati muwagizi wa NRM era za defendinga ebikolwa bya NRM mu nsi yonna ne mu European Union. Ebikolwa ebibi buli bazzenga opposition baamulugunya ku bikolwa mu Museveni byazaakola ebyokutta abantu ebya abantu obutasobola kwogera nga balina okwogera abantu okusibibwa. Omukyalo ono abadde adifendinga gavumenti ya Mwai Museveni ku mutendera gw'ensi yonna ng'agamba bagiwaayira. Okawulira Mayanja ng'agiterayo ekijinji ng'agiterayo ekijinji. So omukyalo ono bamuyita ng'abamuyita gy'atuula, abamuyita gy'asaba obuyambi ng'abusabira Uganda, abamuyita nga zze adifendingirayo gavumenti ya Mwai Museveni. Kakati bamugamba byozo defendinga nenga biri all over kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti Mwai Museveni yazza ayambala essuuti najja mu EU nayogera ku nkola ya demokrasia nayogera ku by'okubanga abantu basobola okwerondera abakulembeze ng'abikweka ng'ensi tebiraba. Naye katwagala obbategeeza nti okutta abantu tulugunya abantu okubba akalulu n'ebirala byonna biri all over social media. Byonna bwe ku mitimbagano mubiraba tebikyali byakweka. Yes. Kati omukyalo ono kikyayagala okugamba ensi nti byabadde adifendinga Mwami Museveni ne gavumenti yaabwe ya NRM ababadde bamwogerako babadde balimba abadde babyogerako babadde balimba. Sebo Mwami Museveni bwe yali mu nsiko omukyalo ono gwolaba gwenkugambako ye yayamba omukyala Janet Kataha Museveni okufuna asayira mu Sudan. Mu biseera ebyo eby'ensiko mu 1980 awo nezigwamu awo era ye yayamba Janet Kataha Museveni ne famire ye okufuna asayira mu Sudan gye babeera wa mukyala Ameriya Kyambadde. So kyongera okulaga olugendo lwabaddemu ne Mwami Museveni y'omu kuba protecting against ali mu kintu mwennyini era kyovola bakola ki afiirawo akola butaweera butassa mukono. Nalabyokera oliyemu Minister owa nkolagana n'amawanga amalala ng'ayogera ebigambo bingi. Tulagidde minisita waffe manya ambassador waffe teyetaba mu lukiiko olwo. With all due respect eri Minister Okello Oryem, Okello Oryem twamugjamu dde obwesige era singa ffe tubadde mu gavumenti ngeri active ng'emanyi byekola singa takyali minister. Wamulabako wano engeri gye yavaayo n'ayogera amawulire ag'obulimba
ng'agamba bannayuganda nti Lumbuye baali bamuleeta kunyonyeddako. Bamutisse utogere ensawa zino Agamba nate okutuuka Entebbe. Agamba bwe maana agamba ali ggulu. Ewani wasali musale. Simanyi omanyi bannayuganda mwerabira mangu. Yagamba tumaze kukolagana n'egundi n'eggwanga lya Turkey. Omukulu bamuleeta kunyonyi ekola ki? Eddako. Kakati bw'aba minisita kweyo level nga tasobola na kwogera mawulire galimu nsa matuufu. Ate n'ateetondolwa amawulire amakyamu ge yawa. Omanyi kye bayita minisita ow'enkolagana y'eggwanga lyammwe n'amawanga amalala? Oyina kubanga oyogera from trusted sources. Kubanga ekigambo kyonna ky'oyogera kijjawo enkolagana yammwe n'amawanga amalala oba osobola okuleeta n'insecurity mu ggwanga. Kakati natunuulira Okello Oryem nendaba bano betwogerako abakulembeze abali mu bifo nga tebaliyo lwa busobozi. Wabula baliyo just kubanga maybe bagonvu eri omukulembeze waabwe nti oba bali awo bagamba bagonvu nete baliyo ku busobozi not on melt. So yatuswaza nnyo kati ne byayogera leero tosobola bikkiriza kujjako nga tumaze kukola ki nga bimaze kubaawo. Naye nkusigidde ekifaananyi nti omukyalo ono ayina okudda kubanga yabadde apolootagana amawanga ge twogerako okulaba nga gavujjirira Uganda. Sente kubanga njagala kubulya European Union be bamu ku badonors be tulina abasinga okuteeka omusimbi mu ggwanga lya Uganda. Through nakugamba ebyobujjanjabi eddagala lyolaba libabba mu malwaliro sente zibasinga okubba n'ebirala abakulu b'official ba gavumenti kwe bazimbidde zigoloofa kubaguza amamotoka amalungi abaana baabwe gye bagenze nga bo basomera mu international schools. Ezo sente ze babba ezisinga ziva mu EU. Omukyalo ono gwe nkugambye ambasada wa Uganda eyo gyasaka. Omukyalo ono Okello Oryem yeewa obuyiiza bw'alina kubanga ono omukyala ku level ye Okello Oryem aba wansi we newankubadde oli ye minisita. So Mwami Museveni ono y'omu ku bakatonda ba Mwami Museveni ne gavumenti ye. Nti services z'abawa oba protecting ku international community omusimbi gw'abasakira n'ebirala kubanga gavumenti ya Mwami Museveni ebaddewo mu ku defendingibwa ku international community. Era walaba juzi nga olwo sente zifulumye dola $300 n'okusoba nga bagiwa abantu basobole okusiiga ekifaananyi kya gavumenti eno ekirungi naye nga mulyaite ekifaananyi kyabwe kibi kisobole okudefendibwa ku international community. Kati olinga akugamba bwaba gavumenti esobola okusasulira aba propagandists. Wuliriza bwebanga gavumenti esobola okusasulira ba propagandists basiige eggwanga lya Uganda oba gavumenti ya Mwami Museveni ekifaananyi ekirungi ku international community. Kati oli wagambira nti EU teyina maanyi nga kuddiremu. EU erina amaanyi n'okusinga abantu abalala balowooza. Kati oli agamba basasula $300 egya dola buli mwaka nga bagisasula abantu akabondo k'abantu basobole okusiiga ekifaananyi ekirungi oba image ennungi mu international community. Babayita kugulirira. Kati ate oli nagamba owa gavumenti oba propagandist nagamba EU teyina maanyi era teyina kyesobola kukolawo. Kati ate nga muwa abantu bagulirire basiige ekifaananyi ekirungi. Who is fooling who? Nziramu wano Mayanja nga nkugamba. Nga tumaliriza ku nsonga eyo. Gavumenti ya Mwami Museveni nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abataddeko pressure ng'ayita mu international community ng'ayita mu mawanga ga Bulaaya ng'ayita mu America ng'ayita mu nsi zonna zasobola ba allies ba Mwami Museveni kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ba allies ba Mwami Museveni ba penetrating abamuvujjirira kubanga zino gavumenti ezirina kyemalira eziri corrupt tezisobola kusurvivinga tezirina bazijjawa mu international community. Fe wanezaffe teziriiwo za individuals. Kyovola batuli mu mabanja maki mayitirivu. Kati bano basurvivinga ku corruption n'ebintu ebirala okwewola n'okuweebwa. Bwe baba tebakyabawa eno gavumenti esobola kusurvivinga. So Robert Kyagulanyi Ssentamu abakutte ewaluma era bafa. Kyova olaba abasinga okutegera bagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yalikomyewo zino ensonga ntuzimalira ewaka.
nezimalire wakanga mumuyigga ng'ali ku dduka yabagamba dialogue erina kuba ya bannayuganda bonna tugiteeke ku mmeeza nga Dr. Kizza Besigye bwe yayogeranga ba stakeholders baveeyo tutese ku transition n'eggwanga eppya nsonga zeezo. Okay. Kale kakati obudde bwaffe buno butambudde mbadde nsaba mu ddakiika nga 5-7 tugere ku nsonga y'omuvubuka oni of course ndowooza yabeera ekyakulabirako naye nga twogerera mu kifaananyi ekigazi bannakampala KCCA we yavuddeyo negezaako okugoba ng'eyita mu buzeki omukulu omukyala oyo agikulira Idi ne minisita wa Kampala yennyini muganga ne bagamba nti mwe mwenna abasuubuzi n'ababodaboda batalina zi stage muve mu kibuga Kampala era kati batandise okukola ebikwekweto ebibagoba naye nga mu bikokooto ebyo byakoleddwa tebyasosodde byatutte bannayuganda bonna kati muve ku nguudo kati twagenze okulaba wali omuvubuka omu bamita Twali Bulumala ono nga ye abadde mutembeeyi mu kibuga Kampala awo nga muna NRM nyina twamulabako mu biseera bya campaign yawo ngadira ebifaananyi by'aba opposition eddala beni UP nga byalirirawo n'abirinnyako n'abisimulizaako ebisooto nga yogera ebigambo bingi nnyo ebirumba y'omu ku ababaka by'amaziga ng'agamba nti bannange mutukoze bubi nnyo tufuuse kisekererwa bannange tulabye nnyo NRM mutwambudde mutukunamizza n'ebirala bingi nnyo weebale nnyo kati tukakasa nti mu banno si yeyekka mulimu n'abalala obaoli awo batasobodde kulabika naye nga nabo bawagire NRM nga nabo banyigiriziddwa mu ngeri y'emu nabadde nkyali awo nagenza okulaba nga omukulu Balamu ataddeyo tweet ng'agamba nti omuvugaayo ono bamaze dde okumuwa edduuka ddamba ne bamuwa ne capital okumala emyezi 6 nga tasasula dduuka bwe kityo ku maduuka ga Hamu agagazimbiddwa so kakati embeera bweti bweri kakati n'ekibuuza abantu abokinalabe nga babuuza nga bagamba nti bana NRM bonna abakoseddwa mu mbeera bweti bonna banaayisibwa mu mbeera y'emu ng'eyisiddwamu omukulu ono Twalibu Twali Bulumala kakati njagala kwogera mu kifaananyi ekinene eky'abannayuganda naffe abaddewo nga tutunula ebyobufuzi ekisooka abantu bonna abali mu ggwanga Uganda not specifically Kampala kubanga tukuyetinze cities endala mpya nnyingi njagala bategeere nti eggwanga lizimbibwa eggwanga bwe lizimbibwa liteekebwa gavumenti bw'eba enaateekateeka eggwanga n'ebibuga n'ebitundu byaffe byonna gye tuwangaalira esooka kulowooza ku bannansi oba ku bantu bwe tunaateekateeka abantu abali wano banaakosebwa batya era tunaabayiiza tutya okusinziira ku mirimu gyabwe banaddawa nti mu piriyodi eno bwe tunaaba tuzimbira bino tunaabateekawa for the meantime bwe tunaamaliriza banadda oba banaasigalayo eyo standards of living abantu baffe basobola ki bino bye tuzimba wano abantu ababaddewo bwe binaggwa banaasobola okuddamu nga basobola okubisustaininga banaasobola okuba nga bakyasobola okurentingawo n'ebirala okusinziira ku level gye tutaddewo kakati bino twabyogera dda ne tugamba gavumenti egoba abantu mu Kampala tebateekedde bwe yamala ne bazimba obutale ne bazimba Wandegeya ne bazimba Busega ne bazimba Usafi atayina outlet tayina wofulumira abantu abafuluma tebasobola kugulawo kuba tewali kkubo likola ki ligendayo kekatala akali okumpi so ne tugamba abasuubuzi byatandika dda eri mu amwe yazimba awo owino yali gundi bali bakayita batya bannange yali gundi nakivubo yali gundi nakivubo ki bali bana bayita waawo abantu baba emirundi ndozangeena kitegedde so abantu abamu ne tubagamba bategedde obudde bukoleze eki buzze kunaabwo munoonye awantu gye mulaga ebintu bigenda kuba bizibu Jennifer Musibu yajja mu kesisi awo nasukwa n'ateekawo enforcement abantu tebagoba ku street era ntubalaga nti ekibuga gye kijja abantu bagenda bagoba temugenda kusobola kubanga mukyalimu naye
kituwa kifaananyi ki ne twogera bategeeza nti gavumenti eno tejja kuteekera bannansi tulina kwerwanako kukyusa gavumenti for the better nga bayita mu bantu baabwe Salimu Uhuru waliwo ono omwami yajja n'akola Simageto structure bamuyitaani Fande Damulira n'aba ne bayingira mu bavubuka abaffe wansi mu downtown ne bababuzaabuza ne babalimbalimba ne bagamba sima bakoze ghetto structure sima bagenda bawa capital n'ebirala abavubuka abaali ku mulamwa ne baguvaako ne babasuubiza ensi n'eggulu nga bya bulimba era n'oyo muvubuka gwalabye mweyabadde. So leero bwe tubadde tupreachinga change nga bagamba nammwe muli part of us aba protecting gains n'obuuza omuvubuka ali mu ghetto ali akakomanda ak'olukumi nga tolina shukiwa nti n'enkyo ojja kafuna gain kizo protecting gw'omutembeeyi ng'olina capital wa mitwalo 10 ku street tomanyi n'enkyo oba onaabeerawo olina capital wa mitwalo 25 gain kizo protecting because kye bayita gain of protecting gain olina okuba nga olina ekintu nga weekiri for good nga kiina n'omusingi nga bw'ogamba nazimba amaka gange wali awo wange nyina amaka gange wani nina tegula lyange awo tewali ankwatako nyina emmotoka yange yiiyo ate n'emmotoka si gain gy'ogamba nja protectinga nyina ettaka lyange liiriri tewali ajja ddibba naye amataka bagabba amayumba bagatwala bizinensi bazitujjamu n'ebirala so what gain ali protecting twabagamba ne balowooza tusaaga ne babeera nga babawo obukyere babatwala ekollowa balabanga chapati n'ebirala leero wetutuukidde bwe twamala bwe tuva mu kalulu abantu abakulonze bw'ogamba 71.6% mu kibuga bagobamu kyamangu ago kitegeeza kutereeza abateekereteekere ssebo tukkiriza kati bino byeyagala okugamba kibuga tukyagala nga kirungi era obudde bwakyo buyise twabagamba gavumenti egenda kudda mu mukisa nsaba era kino nakyagala weva abadde mu kibuga kubanga buli gwe nalabye avaayo ng'agamba batugobye yabadde agamba muzayi twakuwa akalulu twakuba n'abonera kakati njagala babafuumuule mu kitegeere totunuulira bubi sebo nja kutunuulira bubi kubanga sebo bagoba bantu bannansi sebo ebigambo bino njagala bikubuulira ekisooka ekibuga tekirabika bulungi ekyo kituufu naye bannayuganda balina okufuna kibalya kibaza eri omumwa mayanja osasula edduuka bakola ya leero anti wuliriza si buli muntu nti alina okubeera wakati mu kibuga mu bibuga zonna ensi waliwo standards waliwo kati tusobola okugerezanga Bungereza buli muntu abeera mu kibuga kyasobola okubeeramu okusinza ku standards of living zasobola wajja okusanga abeera mu London wakati era nga abeera mu London okusinziira kikyakola ne standards of living zakola ki zasobola okwaffordinga ojja kusanga waliwo abali e Lincoln ojja kusanga waliwo abali mu Manchester waliwo ojja okusanga nga bali mu Wangi kitegedde abali mu Baton eyo abali mu Chesterfield abaliwa buli muntu abeera wakola ki wasobola so ekibuga tukireke kifaananeko bulungi kubanga tugamba abantu ekibuga tekifaananye kirungi twegomba ebibuga ebirala naye waliwo ebitundu ebirala emabbalibbali kubanga kino tekyasobola kudda mabega muyina kukkiriza nti abasajja tebakyasobola bakkiriza mu kibuga kati n'akatono k'oyina okataddeyo bakatwale ofiirizibwe oyina capital wa milioni 2 kati ate omulessewo basajja bakuwooninza ate obiressewo babitwale babyonoone kossaako common sense nekye njagala mumanye nti ekibuga kino bakibagobamu era mugenda kubeeramu abantu abalonde si buli muntu yakubeera mu kibuga twakkiriza nti ekibuga bakitugobyemu naye twabasaba twerwaneko ne mugaana bagamba bakola mmere ya leero kati kakituukewo mudde ku drawing board mmanyi tetulina okukola gavumenti eno okujejjako nga temulina kyemuyina temulina kyemuprotectinga ekyokulala nalabye olaba waliwo zi border stage zino border stage bazaalocatinga dda
era njagala gwe ogenda ozirayo bw'ogenda kusanga border stage nga ziriko abantu abamanyikiddwa abamu abali ku border stage ba intelligence fotambula erumu ogenda okulaba omuntu akuvuga ng'ogenda okulaba alinga musirikale yes tobalaba zino company zino zetu orderinga ku masimu sijja zino kolayo nezi orderinga ku masimu abasinga ogenda okusanga oyise gundi ogenda okulaba erinnya gundi ogera omwetegereza nga akutuuseeko ngolaba musirikale so ebintu byonna biteeketeeke yes Mayanja abaana abo muvubuka oyo mu kifaananyi kinene wali ng'olaba bbala mu bibagamba twagala obbategeeza bannayuganda bakimanyi nti bw'oba odiringa ne gavumenti nga erimu banyaguluzi gavumenti nga erimu banyaguluzi tebaba na accountability sente zammwe bazikozesa nga bakola ki nga bwe baagala bw'oŋŋamba nti omuvubuka ono mwamufunidde edduuka emyezi 6 ani sente zaani ndowooza NRM ng'ekibiina NRM terina sente za ggwanga NRM ye gavumenti eri mu buyinza era ekwata mu kitafu kyabaki ky'abannayuganda neewa abagikoledde emiki emirimu kati bw'otunira omuvubuka ono ojja kujja ekifaananyi ogamba ate abalala bo bagenda kukola ki kati baba tawagira NRM nga bagobe mu kibuga bo bakole batya aba NRM abalala batalina ddoboozi ng'oli ono bo bakole batya abatalina ddoboozi ng'eri ono kyannaku nnyo bw'olaba minisita ng'avuddeyo ng'agamba omuntu ng'ono kubanga oyo muwagizi waffe twamaze dda omusa ekiwalingira emyezi 6 ku gundi njagala babuulira emyezi 6 si mingi ku kizimbe abantu bazze n'apangisa edduuka mwaka ekisooka kye tulwane bagita working environment ne taxes eziri waggulu edduuka emyezi 6 omanyi lwaki oyo abadde abeera ku street omanyi lwaki abadde akola ku street tasasula musolo talina sente zasasula zidda mu tasasula kasasiro otegedde tasasula masanyalaze talina tasasula kibiina KCCA talina ajja natekawo buteesi n'akola n'agenda nasasula empooza ye kakati oyo tamanyi na sente bazikwata kati mumuwadde edduuka erimu emisoso emyezi 6 baginaggwako kubanga omuntu aba ne capital wa million 10 nasula edduuka mwaka ne ziggwawo nga tafuna otegedde kati tulina assurance nti ono aweereddwa emyezi 6 agenda kusasayininga edduuka lye agenda okuba nalyo era emyezi 6 gisobola okuggwako n'omusanga yaddayo esemba bule nga yaddayo erukungiri nga tumaliriza way forward eriki ebigenda mu maaso njagala bannayuganda bakimanye nti ebikolebwa bwe kibanga enkola nnungi ey'okutereeza ekibuga twalijaniriza era tujagala naye abantu baffe njagala bakimanye nti ebikolebwa ebisinga by'abantu balondemu by'abantu baki balondemu era ojagenda okusanga staging sobola okuwulira ng'eza booda nga bazitwala dda era abantu balondemu ekirala kubanga bagambye abantu bagende mu butale obutale obusinga obwazimbibwa tebulina access abantu basobola kugulira nkugereza nga ku busaafu obusaafu bakagaana okitegedde lwaki bakagaana olowooza emmotoka nga zifuluma ekibuga teziyitirayo kubanga omuntu agula ava kukola singa ava waka ekkuba erigenda mu busaafu liyitayo ng'abantu bava waka kati ate omuntu agula ava kukola ng'afunyemu kasenga kagula shopping nene naye waka so ebintu byonna ebitambula njagala bannayuganda bakimanye kino gavumenti y'abantu balondemu kyovula bwe yavuddeyo n'akuba omulanga kubanga abadde abakolera baagaye tujja kuwa capital tukuwe n'edduuka naye bangi abaagenze nga n'obulamu tebugisobola kuddamu kuba kyekimu okitegedde mayanja so bannayuganda bwe budde buli muntu amanye waagwa nti bano gavumenti bo bakkiriza balina abantu baabwe majority bajja kusafaringa kati gwe bw'oba omanyi osafaringa nga toli ku kakiliki kaabo abantu abamu abali mu buyinza obanga tewali wadde akumanyi ogenda kukola otya
kibuuzo kyeddemu omanye nti abalwanira awamu oba ali awamu ge gakola ki ge galuma ennyama noonya wali abalwanira awali agamu awali awamu olabe nga naawe eggwanga tulitereeza naawe obeere mu bulamu obweyagaza buli muntu twagala tulabe nga bannayuganda bonna beeyagala si bantu balondemu ku lwa Uganda n'ensi yange nzizeeyo. Amina, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Geoffrey Mayanja yenze mbadde ne Faruku Ali tukwagaliza kaseera kalungi wiiki ennungi. Moses yabadde ku kamera awo. Yoyo. Kale tweyanziza. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.